ebyo ebigenda maaso mu ggwanga. Then njagala tufune ku katambi kano akakatana. Twalabye abatabangula mirembe. Mutusonyiwe okukozesa ekigambo ekyo. Ne naawe ojja tuwa endowoozayo mu comment section. Gwe poliisi okyagitwalanga ndowooza tusooke wa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku bannakenya bano okuli Bobby Njaji, then Nicholas Oyo, abawambibwa okuva ku laale ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bazze mu campaigningirako bolengera ku screen awo, ne bawambibwa ab'ebyokwerinda era ne babuzibwawo. Babadde bamaze ennaku 39 nga bali mabega wa mitayimbwa. Nalaba Dr. Chris Baryomunsi mu Parliament ng'agamba nti alisivinze amasimu mangi okuva ku mikutu egy'amaanyi mu nsi yonna. Era bw'alisivinze najja ayogerezeganye n'ebitongole ebyokwerinda wabula bakebedde mu custody zonna nga tebalabikako. Era military oba UPDF ne police ne bavaayo ne bafulumya ekiwandiiko nga bagamba tetubalina. Omwogezi wa poliisi Lushoki naye n'avaayo naga singa tubadde tubalina tewali nsonga lwaki tubadde tetubaleeta ne tetumanyiko mayitire gaabwe siffe tubalina. Then ne tuddamu okulaba nga bayisizza ekiwandiiko ekiragira. In fact ne Sigeddamu ziri abeewakana kubanga baloya babiri nga bakulembeddwamu Aaron Kiza bagenda maaso n'okubeera nga bawandiika ekiwandiiko mubaleete balamu Sigeddamuzi babalete mu kooti. Yes, oba balamu oba bafu. Sigeddamuzi ne livaayo ne litegeeza likoze research amala era bagenze buli wamu taliiwo. Olunaku olw'eggulo, in fact okwosa eggulo ku Saturday, Mwami Museveni yasinziira yali mbaale eyo mu State Lodge n'ayogera n'aga nti bano tubadde tubalina era nga bali twabateekako eyo mu fridge. Bajjanga abakugu mu kola riots obutabanguko ne Uganda tulina intelligence y'amaanyi era twabakwata tubateekako eyo mu fridge. Ne kireeta ebibuuzo Farouk byenjagala otwanukule. Oli bw'agamba nti nno omwogezi wa poliisi teyeetegeerera oyinza omuwakanya. Ekyokubiri, oli bw'akugamba nti mu Uganda tewali kitongole kikola era kyetegeerera oyinza omuwakanya. Ekyokusatu, Uganda esobola okugamba ekintu n'okitwala nga kiri serious kya ddala kubanga we baliriizinze ne lisiti ey'abantu 18 abaabuzibwawo. Kino kitegeeza ki nga tugenda mu kalulu ng'olwedde waliwo 18 abaabula completely. Ekisooka muganda wange Jimmy, ebigambo ebimu bikozesa bubi. Era nkwewuunyizza nnyo gamba nti bano babadde mabega wa mitayimbwa. Babadde bawambibwa. Kigambo kye bayita mabega wa mitayimbwa kankikunnyonnyole nakyo sooka okitegeere. Okay. Mabega wa mitayimbwa kitegeeza omuntu bamukutte mu mateeka ne bamuteeka ku poliisi obutasukka ssaawa 2 mu meka? Munya. 48. Ne bamala ne bamuteeka mu nakola statement n'atwalibwa mu kooti. Yeah. Kibayita emabega w'emitayimbwa era bwe kyali kitegeeza. Kigambo kyaffe kyadda kya mbeera eri straight. Bano bannaffe bawamba bantu ne babateeka mu basement. So ekibaddewo bano baawambibwa babadde mu kutulugunyizibwa era baagamba bagenda kuwa further details biki ebyabadde mu basement. Era batukakasizza nti bo gwe babadde balabako eyo mutabani w'omukulembeze w'eggwanga. Kitegedde. So ebitongole ng'owulira ebitongole ebikuuma ddembe gwe byoyita ebirina okuba ebikuuma ddembe nga byewakana abantu b'osuubira nti baali badde mu mikono gyabyo. Leero bw'okeera ku makya n'ogamba kubanga abantu bakugamba bwe batukwata batutulugunya. Okamanyako okutulugunya olowooza kusobola kuvaamu ki? Kufa. Bwe tugamba nti Kibalama yabuzibwawo ebitongole ebikuuma ddembe osanga yafa ng'ali mu mikono gyabwe ne bamwewakana tuba tulimba? Okategedde?
abantu bano betwogerako batugamba babatulugunya singa abantu ababatulugunya ne batuka ku extent etasobola kubanga basurvivinga government yali sigadde bewakana ninga bafudde tukategedde bulungi tekitujjaako kuba nti abantu ba NUP abasukka betunoonya leero nga tebalabikangako omuli kibalama tumanyi ki oba bino ebitongole byabakwata ne bibatwala mu safe houses ne bibatulugunya ne bafa bwe bamala ne balaba nga tebalina kibasobola kugamba ggwanga nga beewakana tetubakwatangako olina kyobuuzizza nti omwogezi wa poliisi oba ebitongole bikuuma ddembe byoyita ebikuuma ddembe bitulowooza nti bitabangula ddembe yeetegerera ogamba yeetegerera njagala kwogera nga siri bias mu reality singa institution zikola bulungi omuntu yenna ayogera institution ayogera ddoboozi sirirye ayogera ddoboozi eryabakama be n'ebigenda mu maaso ebituufu okategedde kakati gavumenti ya Museveni okuba institution zonna zaafa abakola emirimu ejerooza nti bali ba public servants bakola ku orders z'abakama baabwe end of the day nesanga siba nenyanze okategedde bulungi nnyo kyovula abantu enanga yavaayo ng'olumu n'ayogera ne baseka ne bagamba abantu basooka ne banye abantu batuuka banabogezi ba poliisi abantu batuuka ne babavaako abantu banyiiga nnyo ku biseera bya Kayima Emiliano ojjukira bamugobako ne mukuziika nkijjukira bulungi bamutwala ng'empale zinatera n'okuyulika yes. So bano bannaffe boolaba abalushoke kati gwe mulundi ogusoose okuleeta omwogezi wa poliisi mbadde naludde omulaba ng'ava mu kitundu ekyo ababaddewo bonna abasinga babadde either bw'abataba si Muganda njagala onkotinge bulungi bw'ataba either ng'ayina erinnya lya wano erinnya kikulu ekyo erinnya lya wano kubanga Kayima naye omulaba erinnya aliyina erya wano naye nga bw'omutunuulira ogamba era yali waawano yafuna bufunyi linnya yali waawano wetegedde yali waawano kakati ne baleete Onyango kati Onyango naye bamugyewo ayogerera abadde ayogerera Kampala Metropolitan kati ne baleeta olyani gwe mbadde njogerako Kawala aliwaina soko veko oyo muwala omukyala baleese bayinawo mbadde njogera kwani oli abantu gwe badde bayogera nga baseka n'okuseka gundi enanga weri naye Oluganda abadde alukuba budiina ng'oyinza okugamba ebisoko n'engero byagera ng'asingana n'abaana bannange alinga mawu okitegedde so kaakati baleese erinnya ettuufu Lushoke nga nawe bw'oliraba omanya bw'aba ayogera okkiriza nti byayogera oda ne jeshi ne Lushoke bw'aba ayogera ku NUP ng'abanga ayagala okukaaba Lushoke akulagira ddala obusungu obuviira ddala ku ggumba Lushoke omulabira ddala ng'alinga alina n'ebiyengeyenge mu maaso kwegalagira ddala obukyayi bw'olaba nako era ndowooza ye mwogezi wa poliisi gwe naasembeyo okulaba gwe naasoose okulaba nga tadizaavinga tuwekatambe omanyi lwaki bano beenanga babadde boogera naye ng'obalaba bali slagishi boogera ebigambo naye ng'olaba tebali even na siriyasi era omuggyako nangu ebirowoozo noseka naye Lushoke akulagirira ddala ekiva ku ggumba n'obusungu bw'ayina ng'ayina akasajja kakutte ensuulu ku bakulembeze bana ba NUP kitegedde so soko tuwa katambi k'omukulembeze there is Lushoke the man himself okitegedde obusungu behind obusungu soko tuwe His Excellency. Hi, this is Bobby Wine reaching you from Tungama. I'm sure many of us are shocked in Kenya and in Uganda the abduction of our brothers Bob Njagi and Nicholas Oyo, who were abducted by Ugandan security forces, and when demanded for them, the Uganda police denied knowledge of them. The military in Uganda denied knowledge of them. Even the habeas corpus, which was put in court, the court dismissed it, saying you cannot
squeeze blood out of stones. So clearly the Uganda police, the Uganda military, and the Uganda judiciary denied that there was any abduction in Uganda. Just yesterday, the world was shocked when General Museveni came out to actually admit that the security forces in Uganda abducted Bob Njagi and Nicholas Oyo, the two Kenyan comrades, and they were kept in a fridge. Now, by fridge, he meant those torture chambers where they strip people naked, torture them, and leave them in ice or in very cold rooms. It's very unfortunate. That is shocking, but yes, that is the reality in Uganda. Abductions are the order of the day. As we stand right now, a young man called Mugumya from this region was abducted, is still missing. 18 of our comrades were abducted and they're still missing. Just the other day, we buried Comrade Chiwalama's wife. The husband has been missing for close to 7 years. That's the situation in Uganda. That is why we are fighting. That is why we want to change, to remove this regime and restore human rights, restore democracy, restore security and safety and guarantee of human dignity. We intend to strip the president of the powers to appoint judges, of the powers to appoint the Electoral Commission, and to ensure that we have an independent judiciary. The judiciary in Uganda is in the pocket of the president, where the courts don't work regardless of where you go. Courts don't work, no institution works. This should be a wake-up call to all of us, not only Ugandans, but even our brothers and sisters from all over East Africa and Africa. Now, these are two Kenyan citizens that were abducted and were missing for 37 days. The government denied them, police denied them, the military denied them, even the judiciary dismissed the case. Only for General Museveni, their boss, to come out and confirm that his forces actually abducted these two Kenyans. This should be a wake-up call to all of us, and we vote out this regime of blood and national shame. Already Faruku abadde amaze tugamba nti Uganda yetaaga kukyusa bukulembeze. So okalabyako oli wagambira kennyini nti bana abakulu bonna tola nti boogezi babitongole naye mukama waabwe bw'aba talina issuing statement ebintu bati babimanyi. Kati Dushoka ayinza okudda n'atunnyonnyola lwaki yalimba ensi. Kulisi bali omunsi oyinza okuddayo mu palamenti n'onnyonnyola nti walimba palamenti. Waliwo abantu bessa kyagala kuwulira mu Uganda era nkyogera nnyo ne ŋŋamba abantu abamu tubamalirako bumalizi budde. They are not even worth to be talked about. Because ffe tumanyi eno gavumenti abantu abagirina mu ngalo n'emikono gyabwe. Kakati nga tukyalaba abeefaananyiza bwe bati wali abasirikale ate abafaanana bwe bati nga bayina endowooza lwakuba nti abo bo level yaabwe eba ndala n'okunyigirizibwa kweyongera. Njagala tuwa musirikale soko tuwa katambi ka katanaako ne bannange katuwe kekamu ku obwo bwe tubadde twogerako oyo musirikale omulaba ayogera ne Benjamin Katana omuwanika mwambe mwinjagala otunule bulungi omuwanika wa NUP boogera namukuba emundu nga bwolemu. Njagala producer nja kusaba okatuddizewo katono. Just look at that. Honorable Mwine. Kino okinnyonnyola otya? Abasirikale nabo balina mistakes. So webanga balina mistakes, who has come out to condemn such? Katechembi. Kubanga when they are disciplining their colleagues, okuja kongo Europe, nebo internal discipline. What I'm trying to say, the public deserves to know. And I'm telling you, police will tell you what they have done. No, if it is not fabricated, we condemn. Yes. That is wrong. Oyo muna Uganda, owa police muna Uganda asasula ne bana Uganda. Toyinza kukola ekyo. Toyinza kukola ekyo. We condemn it. No, the question of fabrication does not come. It doesn't come. This is really a real footage of what happened. And that is bad. That one is bad.
It is bad. We condemn it here, and I will call upon all of us. Ekitendo ng'ekyo tugambe nti nno kibi. Olaba ali kwogera yete yetegese. Omanyi babuuza Bamwine ku Jamiru Mukulu. Bamwine n'agamba nti bali bamubuuza nti bano abaana ba Nuupu bali mu kkooti z'amagye. N'ebbanga lyonna mwali munoonya Jamiru Mukulu. Bwe mwamufuna ali mu kkooti za bulijjo. Mwagala tuga nti Jamiru Mukulu ye mulungi nnyo okusinga bano abaana. Si wa bulabe okufaanana bano abaana. Y'omu Bamwine omumanyi bulungi yali karadesi w'e Masaka. Gwe baabuuzizza bino. Naga poliisi ejja kuvayo babulira omusango gwe yabadde akoze. So Jimmy ebintu ebikwasa ennaku nnyo era nalaba akatambi ako n'empulira njagala nakkaaba. Njagala otunulire ebigenda maaso bino Jimmy. Ebintu bino zino z'olabanga kozi zigiyita ambush. Omusajja oyo yabuuzizza Katana yabuuzza omusajja oyo yabadde amubuuza namubuuza siina bwogerero siina reason lwaki siina lwaki nyina kubuuza ebigenda maaso kino na kino. Kamugambe, should I give you is a transport oba quick transport bwe kamugambye toseka muganda nge Jimmy waliwo okuseka okwennaku waliwo okuseka okwennaku njaga gwe wulira ekibuuzo kye baabuuzizza omusirikale owulire ne answer gye yazzeemu. Should I give you quick transport? Oli yabuuzizza kibuuzo ne kamuddamu kibuuzo naye nga kiri totale oba nyiza kati bino walaba omusirikale waliwo omusajja gwe baakwata bamukwata somewhere ne bamuteeka mu drone amubba ekigala ky'emundu omusajja oyo yalabikirako ne mu human rights plate. Kakati bw'otunulya ebintu bino ekintu kino n'otunulya n'ebyabadde e Tanzania nakugamba kwa nekugamba mwami Museveni balina ekigendererwa ekyokulaba nga beegazaanya mu region eno ya Eastern Central Africa. Ebintu ebiri e Congo tolowooza nti nsobi. Ebintu ebiri Central African Republic tolowooza nti nsobi. Ebiri e Sudan si nsobi. Bw'owulira nti Rwanda ne Uganda balwanira e Congo n'otuuka n'okuwulira nti waliwo okulwanagano kwa Uganda ne Rwanda. That's not right. Bano Rwanda ne Uganda bonna basaakasi buli omu yasapootinga munno okufuna obuyinza bw'ayina. Ne batusiba ebbula ku maaso jjukira ebiseera Sima bablokinze border Sima omuvubuka n'agenda Sima yasinkane uncle we. Owulira Fojala ali awo. Kakati bino ebintu njagala bannayuganda betunye ne Lisa Joji era temubuzaabuzibwa simanya Uganda ne Rwanda Sima balina obutakkaanya. Never and it's never. So ekifaananyi bannaffe kyemugezaako kukola abatumwa zeze ensolima n'ebikennembe ebiri mu bitongole twaliise ebikuuma ddembe ebisasulwa bannayuganda abajja bo nga bamazeeko bazagala kunywa musaayi gwa bannayuganda nga bw'omulaba. Tamanyi nti this man even mukulembeze mu kibiina eky'opposition kimu ku bisinga okuba ebyamaanyi mu ggwanga tamumanyi namumanyi. Bano abantu mu chaos zino olumu babaleeta from other countries ne bazza okuuma tabamanyi. Njagala nkubuuze nga twogera mazima ng'oli munnayuganda kyali mu kitongole ekikuuma ddembe atamanyi Katana ne his responsibility kizibu. Moreover nga babadde nambalala ewaka okategedde munyankole kyatamanyi Katana ta following Katana nga ali mu kitongole ekikuuma ddembe kino kinnyonnyola otya aliyo Katana abaddewo for the last 6 to 7 years. Noweri wansi amanyi Katana osobola okukuba mukulembeze ku levu ya Katana ekyo ekigala ky'emmundu. Kati gone ate ekimukubye nga amanyi kamera tewali emulaba. Yes. Ekyo nange nakitegedde. Otegedde. Kakati njagala omanye nti be batta bangi ewatali kamera. Njagala kubula tetuyina kyakulwanyisa ky'amanyi nga buli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ayogera. Kamera Yeetutadde we tuli. Kuba neno discussion
evudde ku kamera. Kitegedde. Singa tewabaddeko kamera, musajja atuyandipoochereza eyo. Baligambye akola ki? Alimba. Bateekawo stance. Anyway, mbadde njagala gamba tulinamu abasirikale abalungi. Oba nkireke. Tokireka. And it's the fact. Tulinamu abasirikale abalungi. Banaye munaatusonyiwa abasinga abalabika balabikira mu bikyafu na kulaga lyanyi. So waliwo omwami oyo alina ebigambo byayogedde mutuwe. Nyagala kubabuulira ngu article 1 ya constitution of Uganda, we are answerable to the people. Who's then are the people? You are the people. Answerable to the constitution. We are paid on consolidated fund, which is from taxpayers' money, which is your money. So where watch tumutukolesa omukolo bukyamu ebyo kugamba tubeera namwe tubagayidinga nemuleka kuteekamu obushosholo obutali mu constitution. So ebyokubeera awo nogamba tuli wano RPC natweta naleka nenonga nogamba ekimukoze kiri mu magezi nabwe tujja kubeera tukole ki kyamaani gye bali era ekyennaku abo tebaba deployinga kugenda mu bantu operation ngeyo kubanga bamanyi agenda connectinga nabo amanyi n'ekituufu ekyokukola. Jimmy kano kankongerezeko nga tonnavaawo ojja kunsonyiwa sikala nnyo kwagala kubeera kulaga busosoze mu mawanga nekino ekintu njagala kigamba oli waddembo kikiriza oba tokikiriza. Israeli ogiraba munywanyi wa Amerika nfanfe bwoti w'omukono ogwa ddyo nnyo bwe baali batta abantu Abapalestina mu Israeli. Amerika gy'owulira eyo egamba nti kkiriza mu ddembe ly'obuntu. Israeli yatta netta ng'Amerika esirise ku mulembe gwa Biden. Njagala kukikuddamu Abayisirayiri batono nnyo mu nsi. They are dominating this world. Era ne mukulembeze bwa America decision bagiramu ebitundu 80 ku 10. Okategedde? Kakati kyembadde njagala okutegeeza nkuzizaako mu Eastern Central Africa. Uyine eggwanga amawanga aga kyokka ekirifano okimanyi lirina abantu batono. Ekizabu kyovala nsosa kugeeza ku Isirayiri. Utegedde? Ketuyitaka click k'abantu kenzija ngamba banna Uganda akadominatinze. Ke kafuna obuyinza wano ne kayambako Rwanda okufuna. Ke kali mu Congo kayingidde TZ kayingidde Kenya. Okategedde Jime? Abo be bali mu kutawaanya eggwanga lino. Ekimala kati ono, these are the indigenous Ugandans. Abagamba tukoye. Abagamba tukozeji? Tukoye. I've traveled ntambudde eggwanga lino. Ngenze mwankole manyiyo. Ebitundu ebifuga eggwanga lino bitono nnyo. Manje bali Sembabule. Bali Kiruhura. Bali Sinjiro. Bali Kazo. N'ebitundu ebimu ebyentunga. Bali Yosef. Now, twalaba saga eyokukwatibwa kw'Abaganda baffe nga abatabangula mirembe abandi badde abakuuma ddembe basazeeko abantu abali mu convoy boolekera okukola ekituufu Electoral Commission kyabagamba nga tebalumbye muntu yenna tebakubye muntu yenna. Ekyaddirira kwali kutyoboola bakyala ne Baganda baffe abasajja mu nkwata ekikabbulu. Njagala tuweeko just seconds nga 3 kwako then otuwe kali. I'm telling you, you are being used to torture your brothers, but you're also going to end like that. You've seen, you saw what they did to Omara, you criminal. You saw how they treated Omara. You are going to also end up like that. Now when we see you're going to go ending about your level back on a kakoza mutale, mubusajja mwe obwenkwe. How can you look for run of our life? We remind us.
tuwe ndowoozayo ku byalabikira mu kukwata baganda baffe. Kakati njagala kugamba Jimmy ekisooka okuvumirira nesekuvumirira ebikolwa ebifaanana bwe bityo nga tuziwagala okuzimba eggwanga lyaffe kubanga bino ebirabika wano n'obukulembeze osanga obuliddako obutatunuulira bino osanga nabo bisobola okukola ensobi zezimu. Ekibaddewo lwaki kino kituukawo kyenjagala okusooka okufokasingako. Lwaki tutuuka ku kintu ekifaanana bwe kiti. Nakugamba omwogezi wa poliisi ne Mao bagamba nti kano ke kalwa kagenda okusinga okubaako eddembe kya Uganda ebaawo. Ne tugamba mu mutima mulimba ekisoboka kubanga mwe mwagala kwenywereza mu buyinza ne population gye mwagala okwenywerezaako mu buyinza egamba tukooye temutufuze bulungi. Twagala bakulembeze twagala bafuzi. Kakati batandika bazigamba mu 2021 nti NUP pate ya bayimbi Kibuyaga pate ya Buganda naye barigimu apologists abawolereza abantu abawolereza government eno tebogera mazima mu bibuga ye wasinga obulabufu kibaita exposure abantu mbibuga kati ate bibuga bibisingamu abantu singa tubadde ba mazima Kyagulanyi teyeetaaga genda mu Ajumani teyeetaaga genda Isinjiro teyeetaaga genda Bulambuli. Kyagulanyi ebibuga mu Uganda birina abantu abamala omulonda nafuka president. Tewali kibuga mu Uganda kitamanyi nti Mwai Museveni alina okuvaako ku bukulembeze. Kubanga abantu abali abalina knowledge emala bafuna ne exposure. Bagashumba ba Mawanda ono Wekasanda Kabanda n'abala tebabuulira bantu nti mu bibuga abantu Kyagulanyi bamulonda newankubadde n'akalulu bakabba. Pata ey'omuyimbi omuyimbi abantu kwe batawagira embala ebitundu 2 ku 100 yabifuna atya. Pata empya ya myezi bwezi esatu ebitundu 2 ku 100 embala yabifuna atya. Oba bajja kushene bekanganga ballot ojjukiranga NUP eggulawo manifesto mu 2021 ekajeka stadium. Ojjukira abantu babakuba tiya gasi n'emiggo naye nga abantu badduka okulya manifesto y'omuyimbi. Omuyimbi yayitazze kuyimba abantu manifesto bali bajja kuwulira yaki oba bali balowooza ze kutongoza uba okategedde abantu bantungamu Mbarra Lwashamiri Rubanda Lwampara Lyantonde Nibende empinduka Nibenda empinduka Nibenda government yensia. Temufaayo tujja tukuba ebiraka n'ojja kutuuka. Nibenda government yensia eyeminyeto bas ekulemberwa omuvubuka omuto. Eminyeto kozi kyeki
njagala kutegeeza ensi abantu tebalimba Kyagulanyi atambudde kati almost district esukka 30 3 ali mu district ana anti ngambi asukka 3 abadde district zonna zatuuseemu atuuse buli sofa atuuse buli kitundu kya Uganda buli region ayina gyatuuse mu Busoga abaddeyo mu Tesa abaddeyoko mu Mambuka abaddeyoko mu Ankola abaddeyo mu Buganda ze okategedde njagala ombuulire Kyagulanyi Robert Ssentamu wagenze namba zinota ziraba from watandikira nga zimugoberera paka gyakomekkereza batugambye yeetikka abantu abaliwa n'ekyo kyo kya bulijjo bakyogera Nabbanja bwe yagamba nti ewuwewa Kasanda no Kakumiro ate Nabbanja kati ye yasobya yagamba Kyagulanyi abantu avudde nabo hoyima okategedde netubuuza hoyima Buganda okategedde oba ne mwana oba balya mmere ki yagamba Kyagulanyi abantu avudde nabo wa hoyima nali nina Nabbanja agambe Kyagulanyi abantu avudde nabo wa eno mu Buganda Kampala naye yagamba omusajja avudde n'abantu wa ehoyima kitegeeza Nope is everywhere Nope abantu bagiwagira nti yesinga nti yamaanyi nnyo Nope abantu bagiwagira lwa cause Kyagulanyi Robert Ssentamu gyatembeeta ne message of hope gyatwala mu bitundu byabwe untegedde esi hoyima sebo yaliwe Tororo bonna almost weewo otegedde message of hope gyabatwalira nabo gye bakkiririzawo ne bagamba yes government tugikooye n'abantu b'Embalala kibawerukaminze let me tell you muganda wange Mbalala literacy levels ziri waggulu kyova mbadde nkugamba towns literacy levels z'ekibuga Mbalala ziri waggulu abantu bamanye ebizibu bye balina mu misolo and I'm telling you bantu ki abali mu kuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu tosobola balowooza gwe the indigenous Ugandans abamanye ebigenda maaso n'okunyigirizwa kye kitegeeza mu nsi yaabwe ate ekyokubiri abajja ku rallies tewera na koota kubasigalayo nga bamuwagira kituufu kubanga naddala mu bitundu nga Mbalala bw'osobola biraba the fear factor is high naye mu bibuga yanjawulo mukko kuba abantu mu kibuga beetegerera mukko kusinga mu byalo kati ate mu byalo bangi nnyo abatajja kubanga mu byalo ennyumba za mamaggamagga kati omuntu ekirasobola n'okuzira n'akutuga era wabiwulira nnyo mu kyalo baatuze family bassa abantu bonna wabiwulira awo ndowooza ye Mbalala wano Mbalala awo Mbalala so aba abantu gwa baleese abo bonna bavudde Kampala yabasomba mu mmotoka ezimutambulirako njagala mubuuza Kyagulanyi babasomba abantu yabaleeta wa kubanga enguudo zaaliko road block simanyi Kyagulanyi abantu yabaleetera mu nnyonyi alabika oba ina train eye gye tutamanyi nenge yitawo oba ina invisible hand oba kubanga abo bonna muganda wange ku luguudo oluva e Kampala paka Embalala ngoba oleese bangi ye bweba nnyonyi oba sente ozijjeewo nyoba kino kye kyabakanga ne bagamba omusajja katumuyimiri anti kati nkuddamu lwakuba njogedde ebyo byonna batya nnyo ne bawulira obuswavu bwebanga Mbalala yeringa capital city ya Western Region ng'omuganda gwe bagamba nti muyimbi abantu bamuwerekera ebikumi n'ebikumi tebagenda na bagamba nti nyimba za nti oba kagoma ka Lubendera agamba people NUP people power our power because slogan ya byabufuzi otegede era bamuyita our president our leader leader sagala kakozesa kankaleke kaino oli omusajja bakatwala our president era ne symbols za revolution zakozesa flag nga baziwanika ne kala nga bazambadde kakati ovanga ku bantu abakunganye nga bambadde kala ezenjawulo lale za Museveni oziraba tewali abamu nga tayambadde t-shirt ye bulungi nnyo ate nga mpyanzi bulungi nnyo bazibawadde kiro ekyo so
abantu bembalala ebitundu ebyetoloddewo bayina message gye batuusa eri bannaffe abakulembera. Nabadde njogera n'omuvubuka awo, omuvubuka yaŋŋambye bino bye njagala okugamba. Yagambye ffe tuyita mu kusoomoozebwa. Era bino njagala, I want this message ogenda eri Munnayuganda yenna amanyi nti ava mu Ankole. Abantu ba Ankole tetubiinawo buzibu. Muli baganda baffe tubaagala nnyo. Ebiri mu ggwanga bino tubimanyi. Tumanyi nti Abanyankole, Abakiga, n'abantu bonna abamu bitundu eyo mu Western Region, Abanyolo, Abaki, temuyina buzibu. Tukimanyi bulungi abanyigiriza Bannayuganda ka click. It's a group of few individuals. Bantu batono abayina abakutte eggwanga lino abali mu kukwata buli kimu ne bakisaanyaawo oba bakitwala bakyeyagaliza. So abantu mu Western bali bubi. Abantu bali bubi n'okusinga no mu Central. Nnyo. Okitegedde? Omukyalo omwe yeesimbyewo wano kubanga ne gundi ne Lyantonde yafuuka katokolido. Lyantonde eri mu Buganda. Ate ettaka lye Ssaabasajja. Bulungi nnyo. Okimanyi bulungi? Kakati omukyala yatugamba nako kantu kano kannuma. N'agamba ebitundu 10 eby'ettaka lye Lyantonde. Abantu b'e Lyantonde bannansi balinako ebitundu 9. Wangi? Ebitundu 9. 90, around 91% abasajja abali mu gavumenti eno be balina. Nekuma kitegeeza. Era be basalawo nga bakozesa ssente z'omuwi w'omusolo ani ago baagala abakulembere. The majority don't speak. Nkimanyi ebitundu ebyeyo n'okulonda tebironda. Kyekiri kyenkugambye nti the majority teboogera. Majority teboogera ntegeeza ki ndakalu tebabakkiriza kalonda. Be bali ekazo walabayo. Walaba the indigenous people. Ennyumba zaabwe waziraba. Waziraba ennyumba zaabwe. Basulawo n'enzigi temuli. Kakati wuliriza ne kano njagala okawulirize. Mu bitundu byonna ebya Uganda, bano bannaffe bazze bakolamu ze bayita empire. Bakolamu ebitundu byabwe. Neno mu Kampala gye bali. Ebitundu byabwe bane enguudo ennungi, amalwaliro amalungi, shopping centers zaabwe, obutale. Gwe tolaba Jeno Muwozi okusula eri bwe buyumba bubadde ogamba. Abo bannansi indigenous. Nera basula. Mwami Museveni gyagamba gyakola ki? Gyazaalwa. Obadde oyogera kukutereeza. Oluguudo lwa Salama lwali luguudo lulungi. Balukola mugundi. Jeno Muwozi bw'abeera ng'asula mu Nnyonyi Entebbe. Bayitayo gundi. Bayitawo watya wano. Nva ku Nakasero. Bagiyita kyeyo gundi bagiyita. Bakola lwawali. Mulunduvula oyitano ku Mubaraka. Ku Mubaraka. Ne balulongoosa olugende Buziga. Munyonyo Road. Kuba omukulu. Ayita n'agenda ku express. Okitegedde? Salama ne bagireka ng'eringa empompogoma za Walumbe. Kati nze nyina ekintu kyentera okulaba. Main roads teziba Nkole. Naye enguudo ezingira mu states zaabwe ziba Nkole. Beautiful sewage system nnungi, emyala mikole, and they are living like kings and queens. Twagala kubebaza mwenna betutambudde namwe. Tugenda balekera akatambi kano abakyala ba NUP bavuddeyo ne bateekawo pressure. Njagala owulira ebigambo ebyakozeseddwa nga byoleka obulumi obubaviira ddala munda mu musaayi nga boleka obutali bumativu. Naye nga Simon Mujeni byabakama tebimukwatako, tabirinako. Ab'ebyokwerinda betuyinza okuyita abatawangula mirembe. Bino bye baagala era twalabe Jeno Muwozi nga yeebaza abakulu abakoze operation eyo n'abagamba mwebale nnyo balenzi mwakoze omulimu omulungi
era ne tuulya taatawe ng'amusiima ku bintu ebyenjawulo weewaawo ly'eggwanga twagala bateera wano yenze Sajjime mbadde ne muganda wange Farouk Ali mpazi nzikiriza nga tunagenda wano ku channel eno kwe nayimirira netegeeza abantu be UK twalina buganda dina 225 mwenna abatuwagidde tubeebaza kubanga show eri sold out. Wow. Event eri sold out. Wow. Twagala beebaza yonna gye musinzira musemazinga ez'enjawulo. America abava Uganda bagenda ogenda UK eri sold out. Naye tubayita mujje tubinuka amasejjere. Mujje tubinuka amasejjere tusanyuke tulye tuyige ennono zaffe era twagala obategeeza nti temuyita mu ntambula ezitali nnungi mukubire ku mwami Yahya Kakembo entambula eziri ku mutendera gw'ensi yonna basi zaffe twaziteekateeka mujje tusanyuke tubinuka amasejjere nga butuyige ennimi zaffe n'ebirala ebigenda maaso. Kakembo Yahya ali ku enamba yengembuze +447 984 972 756. Okay. Buganda dina 225 enaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini gwe tulimo. Okay. Kale katsoke tufuna akatambi kano wrapping up program eno y'olunaku olwaleero. Ambushi yennyini kwa kutega abasirikale eruyi n'eruyi nga mulinga bagala okutta okuzikiriza abatalina musango nga mutaddewo n'abakutte emigo nga mubakuuma abala beesibye obukookolo oba bye mukola si bibi lwaki mwesibye obukookolo okuba nga temusobola kulabika tubivumirira byabakama ng'omwogezi bwe yayogera kiri gy'oli okuddira ensogi kumeka akabiriti oba ogiweka amazzi neffe tetugenda kuzikiza tetuvumirira buvumirizi bebakutte abapresident babakutte katugenda ku deploying abala bagende begatte ku president waffe batambule naye paka le munabakwata okuba malawo. Lwaki mwatandise okubanga mutwambula amabeere ne mutandika okubanga gwe munoonya gatambulira ebweru nekyo kiresse omusajja oyagala ki ku mukazi lwaki oyagala omukazi obenga omusajja omusemberera ng'omukwata abapoliisi kiki ekibatuuseeko kubanga temukyatuwa kitiibwa tuvumirira embeera gye mwatuyisizza mu lunaku lwajjo okwagala omukazi okwagala okutuuka mu nda ye kiki kye munoonya ffe abakazi tulina embeera yaffe tutambula olunaku nga tulina bye tubiseebiseeko naye kiki ennyo kye muba mutunoonyako basajja mmwe tuvumirira buli musajja eyakutte ku mukazi okutuuka okubanga amabeere mwagalese bweru naye tusaba Uganda Police muveeyo mutwetondere namwenna ababaddewo ne mutuuka okubanga abakazi mututazidde amabeere gaffe ebweru tusaba mutwetondere. Kyagulanyi Robert Sentamu presidential candidate era ngendo okusaba ngaffe abakyala tuwoninga Uganda yonna naddala abantu ababadde kiruhura kazo abagezezaako ku blockinga president nga bakutte emigo bambadde kyenvu twagala okubategeeza Kyagulanyi alina eddembe erimuweebwa ssemateeka constitution ya Uganda emuwe eddembe okutambula eggwanga lyonna okugenda okukuba campaigns ku national inter platform nga ye president waffe. Ekyokubiri n'okwongera okubategeeza nti tewali gwe bagenda kutiisatiisa nga bablockinga president kubanga ffe bw'okwata ku Kyagulanyi oba okutte ku NUP era buvunaanyizibwa waffe okuvaayo okulaba nga tudifendinga omukulembeze waffe ng'abalwanyi babasookerwako. Kakati bino bye mukwata emigo njagala okubategeeza ayagala okumanya national unity platform kyeri muddemu okwata emboko mbumuzi wa president okugenda alawune oba ogenda kube campaigns ebyo tetugenda kubikkiriza. Number 2 presidential candidate waffe yawaayo program ye mu electoral commission era Uganda yonna ekimanyi nti president Kyagulanyi yabadde alina okutwera mu bitundu by'ekiruhura kazo mbalala yonna gy'atambula so okulaba omuntu wa kyenvu yenna nga blockinga nupu njagala obategeeza tewali alina monopoly ku fujjo tewali alina monopoly era wenebaliza president waffe akumye enkambi tusoomozeddwa ekimala bw'onyigiriza ennyindo ogijjamu omusaayi so temugenda kubeerawo omuzoganye president muloza mbufe tugenda kusirika busirisi kuba oluyikuli nettama era nkwongera eddala ekyo tebagenda kukirabako so nsaba okubategeeza ffe ng'abakyala tuvuddeyo ku nsonga y'okwambulira abakyala embalala okwata otya omukazi omusajja nga yakutte omukazi mubakutte mabeere mubajjemu empale mubambudde mwagala barepinga tetugenda kubakkiriza kwonoona ggwanga nga tulaba kimala enough is enough
era njagala okutegeeza electoral commission mwe bino bye mugamba mbu police is an enforcer afuga akalulu kano bagiyita electoral commission bamuyita byabakama era ffe demand zonna tuziwerekereza byabakama eno police ekuuma bukuumi mirembe kati mukulu byabakama tukwagala oveeyo nnyonnyola eggwanga tuli mu kalulu oba tuli mu lutalo kubanga mwebe mupi mugenda nga 10 okulonkinga campaigns ku Monday mugenda mu campaign mugenda mu lutalo so je mulaga nga presidential candidate oba muganya okutambula gwe MP ogenda kukola ki gwe kansala ogenda kukola ki so tu demandinga okugoberera amateeka nga tunoonya akalulu NUP ya mirembe tukuuma emirembe tujja gobera emirembe naye tetugenda kuyiikirizibwa ffe tusirike busirisi. We send a warning to whoever is concerned. We must follow the law on either party, whether it's the NUP or the NRM. We must follow the law. But as long as you selectively apply the law to Honorable Kyagulanyi alone, we are not going to keep quiet. We are going to come out as women and fight for the rights of women in this country. Mr. Museveni claims that abakyala yabajje manju. Eno ye miryango gye watuteeka okwopressing abantu. Does this mean emiryango? Mubasibye mutufudde bannamwandu ku myaka emito. Enough is enough. Ekimala kimala. I call upon the international community. I call upon the civil society. I call upon all the women in this country. Rise up to fight for the rights of women in politics. Otherwise, we are not going to quit. Tulabye eggwanga oba gavumenti ekozesa abantu betusasula omusolo okulinnyirira eddembe ly'abana Uganda n'abavubuka abatalina musango. Ekyo nno nga kikontana ne ssemateeka. Tulabye abambulwa abakyala, tulabye abavubuka abakwatibwa obubi, tulabye okunyigiriza era okukwata abantu mu bumenyi bw'amateeka era nga byonna bivoola ssemateeka waffe oba constitution yaffe. Tulabye okubeera nga abantu bakwatiddwa mu bumenyi bw'amateeka ate ne baterekebwa abamu mu bifo ebitamanyiddwa kuba tulina bangi abali mu buduukulu obukyategeerekeseeko naye ate waliwo abalala bangi bannayuganda bakyabuuza nti ate bano bakwatiddwa batwaliddwawo. So ebyo byonna biri mu bumenyi bw'amateeka naye ekikulu kya byonna ffe nga bannamateeka tugenda kukola kye tusobola okuwa services ez'obwerere ku bantu baffe bano abali mu bifo bye tutegedde bwe bakwatiddwa nga mu buddukulu bwa poliisi. Abo bakwatiddwa mu bifo ebitali poliisi ne baterekebwa mu bifo ebitali mu mateeka nabyo tuzze nga tubikola nga tubanoonya ku sseemwayi CI n'ebifo ebirala. Mu dungeons olumu weewaawo ng'olumu tulemesebwayo okuba nga tutuukayo. So tugenda kubabanja mu mateeka applications ezeetaagibwa okuteekamu oba habeas corpus applications oba mandatory release applications. Bannamateeka muzitegera bulungi ensonga ezo ne bannayuganda abasinga babadde mu struggle zino ez'okulwanira eddembe ly'obuntu tugenda kukikola nga bannamateeka. Njagala kukozesa mukisa guno nga omubaka omukyalo wa Kampala ate munnamateeka nkowole bannamateeka bannange mwenna abali eyo nti kino ekiri embalala kiruhura ne mulira n'ebifo ebirala si kya NUP ng'ekibiina kino kiri ku bannayuganda. Okunyigirizibwa kuno okw'okutulugunya abantu baffe okukwatibwa n'okuterekebwa mu bifo ebitali mu mateeka obutawozesebwa kikwata ku bannayuganda ffenna. N'olwekyo oba oli munnamateeka ng'oli bweru eyo nze nga munnamateeka nange nkukoola nti jangu ku board tuwolereze abantu baffe bano abakwatibwa era abali mu kutulugunyizibwa. Kye basinga okwetaaga kati kulwanirirwa kubeera nga bafuluma gye babaterese n'okubanjibwa okulaba nti no tubabanja ababa batutte mu bifo ebitakkirizibwa oba ebikkirizibwa babeere nga babawandula kuba tebalina musango mu butuufu buli mu mateeka gwe bakoze eki gwe bazizza. Our power, people power. That he comes and lies in broad daylight. That our children, our boys, vandalize police vehicles while the police is watching. That the police do nothing and there's no scene that calls for coverage and nothing is in the media, but it's only Kituma Rusoke and his colleagues that can come out and name crimes. It's very, very shameful. Also, we have witnessed people holding big sticks to cane our people being protected by police, both in Chiruhura and in Mbarara, where they are standing with policemen. It's very, very shameful of police to take side in an election where we expect them to be apolitical. Okay? We have also seen them, what happened yesterday, it was an ambush, a state ambush against a presidential candidate
where police officers and army were laid from both sides, from a front and a back, and also from the hillsides, because in that area there are hills, as if they were attacking an enemy. We saw something that is difficult to tell in our history. They waited an area where there are few people that would protect our people. The president's convoy had been left alone, and there are no residents to help our president. That's when they ambushed our president.